Abantu abawangalira mu disitulikiti okuli ey'Ekiryandongo, Kagadi, Kabalole, Masindi, Ab'Ekigezi, Mumambuka ne Kalamojja balabuddwa ku nnamutikkwa w'enkuba asuubirwa okutonnya mu mwezi guno. Ne tulaba mu networks zaffe nti tugenda kufuna enkuba nga eyitiriddeko obungi okusinga ku kye tubadde tusuubira. Naddala nga tuyingidde mu mwezi guno ogwokutaano we tulabira nti enkuba eba egenda okutandika okukendeera. Naye kati tulaba nti enkuba ejja kubeera nnyingi mu bitundu ebimu eby'eggwanga. Okusinziira ku kitongole ky'enteebereza y'obudde, enkuba eno yakuvaako amataba, okuyigulukuka kw'ettaka, entindo okugwamu, okwonooneka kw'amakubo nga kw'otadde n'endwadde. Wano kwe tusinzidde ne tugamba katuweeyo okulabula kuno abantu baleme okufiirwa obulamu n'ebintu byabwe, nga wano tuyita nti ab'obuyinza basobole okubeera nga beeteekateeka okulaba nti abantu n'ebintu bireme okufuna obuzibu. Kati minisita omubeezi ow'ebigwa Tebiraze Lilian Abba agamba gavumenti okwaŋŋanga ebibamba bino birina kusooka kugwawo. The preparations and the response when something happens, we have a whole government that responds to such issues when it happens. Ayongedde okukikkaatiriza nga gavumenti bw'etalina ssente zimala kwaŋŋanga bigwa bitalaze byonna nti yakukola ky'enaaba esobodde. The main essence of disaster preparedness, it's about also creating awareness. Because as you noted earlier, one of my brother Honorable Adome said, the ministry does not have capacity to provide, this relief immediately. Ono okwogera bw'ati abadde asimbula bimotoka bya mmere esindikiddwa e Kalamojja egendereddemu okudduukirira abaayo olw'ebibamba ebibagwira entakera. Tuyagala tusaba nti aba leaders ba district ne bamubaka ba district ezo batuule wansi balabe nti mmere egenda omuntu wa wansi bafune emmere, batandikire awo batunoonyayo engeri gy'osobola kufuna solutions ndala. Ttani z'akawunga emitwalo 15 mu 1,600 ne ttani z'ebijanjaalo emitwalo 7 n'ekitundu ze zisindikiddwa ng'era zaakugabwa mu disitulikiti 7 kwezo omwenda ezikola ekitundu kya Kalamojja. Disitulikiti 2 tebanawa kuleeta report okuva office ya kawo naye nga badeese byonna tujja kigaba mmere egendeyo.